Buno bw'omu ku bukodyo mwanamulenzi Nick De Wit bw'ayolesezza okwagasa bannayuganda baagala okuwonga pikipiki nga ye. Ono era abangudde bannayuganda mu bukodyo omuli okukubasama mu bbanga nga bali ku piki, okukyukira mu bbanga ko n'akafubuttuko. Bannayuganda babanguddwa kubaddeko Fatu Kiggundu, Michael Ntayiro, Ta Kiggundu ko n'abalala. With freestyle motocross, we use that equipment. So we use that specific type of jump. We use a big landing. You know, the jump is 6 meters long and 2.5 meters high. And we take off there, and the one that we land on is 4 meters high, 4 meters wide, and it's about 12 meters long. So, you know, we use a specific... Okwawukanako nga bulijjo ono bamuteddewo ekifo kye ekyenjawulo kyagenda okukolesezaamu obukodyo ng'ali ku ddigi. Nga tannavuga ono asoose kupima wagenda okuvugira okulaba oba ebipimo bye bituufu okubongera ddigi mu bbanga. Wabula bino byonna abyenyigiddemu butereevu wadde ng'abadde bateekeddwa okumuyambako. Si buli pikipiki nti esobola okubuuka mu bbanga okuggyako ng'eyongeddwako omutindo ng'eno ya Nick De Wit. Well, this is a freestyle motocross bike. You know, it's a little bit different to a motocross bike. Piki eno eriko ebituli wakati w'entebe ebimuyamba okwekwata singa aba abuuka okukubasama mu bbanga. Emikono gino era giri ku piki eno si gye gya bulijjo kuba gyo gikyuka era asobola oggyewanirako bulungi bw'aba ayimusizza amagulu mu bbanga ko n'okukyuka obulungi. Nick De Wit annyonnyola ki ekyetakisa okufuuka kafulu mu kubonga ddigi okuba nga ye. Anybody that wants to do this seriously and really wants to make a profession out of it needs to put the time in. And with anything, you put a lot of time in, you get good and you achieve the rewards. Olunaku lwa Sande pikipiki zino za kuyindira e Busiika era obubonero omuntu bw'anaafuna bukola ky'amaanyi mu kumwongerayo okuwangula empaka z'omwaka guno eza National Motocross Championships. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.